General Ndanyakairima agambye nti ekitundu ky'amasekkati g'eggwanga n'okusingira ddala ekitundu ekya Kampala kikyalimu obutali butebenkevu nga buno buva ku kabondo k'abannabyabufuzi aka FOC akakola walk to work kyokka n'akakasa nga bwe batayinza kubakkiriza kutabangula ggwanga. Nyakairima okwogera bw'ati abadde ayogerako eri abajaasi n'abakulu mu ggye ly'eggwanga abakuŋŋaanidde ku ttendekero ly'abayinginiya mu magye ga UPDF erya Engineers Brigade e Lugazi ku mukolo ogw'omwaka ogw'omukaaga ogw'ekibiina ky'obwegassi eky'amagye ekiyitibwa Wazalendo Savings and Credit Cooperatives Limited. Bino abituuseeko ng'ayogera ku mirembe nga bwe gyali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'agamba nti mu kiseera kino amagye gasobola okutuula ne geeyogera ku nsonga z'okwekulaakulanya ng'abantu ekitaaliwo luli nga bali mu kulwanyisa KONI ne ADF. Obumulumulu mu masekkati obuleetebwa ba FOC n'aba walk to work n'agamba naye abo poliisi ekyadiringa nabo. Kano Joseph Musiiwuufu ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Sakeeno ategeeza nga bwe batandikawo mu mwaka gwa 2025 n'obukadde bw'ensimbi 238 kyokka nkati bali mu buwumbi 23. Ebyo nga biri bityo ebibiina by'obwegassi 7 okuva mu magombolola 7 mu ssaza ly'e Mawokota bitongoza ekibiina ky'obwegassi ekiyitiddwa Mawokota Cooperative Union ekigenda okuyitamu abalimi n'abalunzi bwe bagenda okuyita okufuna ssente ez'okwekulaakulanya n'okuteekateeka. Omubaka w'essaza ly'e Mawokota mu lukiiko lw'Emmengo ekitiibwa David Sekyeru yawoomya omutwe mu nteekateeka eno ku lwa gavumenti y'Emmengo okulaba ng'enkola eno esaasaanira Buganda yonna. Tuba tuyiga ebikwatagana n'obwegassi n'engeri yetugenda okuddukanyamu obwegassi mu Mawokota. Kaminsona w'ebibiina by'obwegassi Emmengo Harris Lubega yakulembeddemu omusomo ogubangudde abaami ba Kabaka abakuŋŋaanidde ku ggombolola y'Ekiringente. Baabe Najjanankumbi abeegattira mu kibiina kya Najjatu Sacco nabo batongoza ekibiina kyabwe nga kiwezezza omwaka mulamba era nga bakoleramu emirimu egy'okwekulaakulanya egy'enjawulo omuli okukola entebe, engoye n'ebirala nga ssentebe w'ekibiina kino Najjemba Esther bw'ategeezezza. Ebyo nga biri bityo ye Haji Badru Bunkeddeko amyuka Kaggo ng'ayambibwako omukyala Edith Nambagire batongoza olukiiko lw'omuluka gw'e Lubaga ogusangibwa mu ggombolola ya mukulu w'ekibuga Mmengo. Omukolo gubadde ku kyalo Kayanja era JB Kakooza yalondeddwa ng'omutongole ng'addidde Bukenya Church Ambrose Mbigere olwo abalala ne balonderwa mu bitongole eby'enjawulo era ne baweebwa amabaluwa agabakakasa okutambuza emirimu gy'Obwakabaka kyokka ne babakuutira okwewala ebyobufuzi mu mirimu gino. Ebyo ng'obitadde ku bbali abavubuka b'emutundwe mu Mbaawo Zone beemulugunya ku bukwakkulizo obwateekebwa ku nsimbi z'abavubuka ez'okwekulaakulanya obuwumbyana mu obuna ng'entabo okusinga eva ku biwandiiko by'obuyigirize. Bino babyogeredde mu lukiiko lw'abavubuka olwategekeddwa omukiise wa LC yokusatu owa Lubaga GW Busuulwa abasabye beekolemu ebibiina kibasobozesa okwanguyirwa okufuna ssente mu gavumenti. N'omusanga mu capati, n'omusanga mu bulooka, n'omusanga mirimu gy'okubajja bwe gy'abamakanika. Kati omuntu ng'oyo omaze omugamba njala bbalowa ya senior 6 ogenda muyamba ogenda kwogera kumunnyika.